Oluvannyuma lwa munanne Harriet Nakwedde okulangirirwa ng'omuwanguzi ku kifo ky'omubaka omukyalo w'e Kayunga, munna NRM Jacqueline Birungi omukubi yali avuganya nabo yaddukira mu kkooti ng'awakanya obuwanguzi buno. Olwaleero bano balabiseeko mu kkooti e Kayunga, kyokka omuwaabi ng'ali mu kaguli kajjojijoji w'ebibuuzo amufuukidde ekizibu bw'alemereddwa okunnyonnyola kkooti ebintu bye yassa mu mpaaba ye. I don't have business. You don't know the candidates. I know them who are 8, but as we speak now, you refuse symbols, you want their names. So these are all I can tell you as per now. Because I asked. N'obumu ku bujulizi bwe yatwala mu kkooti nabwo alabise nga tamanyi we yabujja, era Abed Nasser Mudyobole asabye oba nga Jacqueline tamanyi bulungi Luzungu amugondezeemu badde mu Luganda. Lost an election. Show court where you rejected during the tallying process. You see, I don't see. I told you not all our results were entered by the time we were declared. Look at. So, do you have any paragraph where you objected during the tallying process? I don't know. Nkubuze mu Luganda. Munnamateeka wa Nakwedde Andrew Wabwezi agamba nti byonna ebigenze mu maaso mu kkooti tebirina kwesigamizibwako, era aleke Nakwedde eyalangirirwa alayizibwe awatali kutaataaganyizibwa ku kifo ky'omubaka omukyala ow'e Kayunga. High Court yeba eyina okuzigonjoola so si Magistrate Court, era ozireeta mu kkooti ng'oyise mu election petition, toyita mu application for vote recount. Oba tusabye omulamuzi agobe application yaabwe. Ye Martina Singwire munnamateeka wa Jacqueline agambye nti ensonga yaabwe yakulaba nga kkooti esala amazima ku nsonga y'okuba nti obululu bwandibanga tebwabalibwa bulungi era nga baagala buddibwemu okubalibwa. The court then is duty bound to find out what's the correct position. It's not necessary to prove what the results are. Our only obligation is to raise doubt. Kati omulamuzi John Francis Kaggwa akulira abalamuzi ku kkooti ento e Kayunga bano abategeezezza nga bw'agenda okuwa ensala ye ku musango guno olunaku olw'enkya okulaba nga Nakwedde asigaza obuwanguzi bwe oba okubala obululu okuddibwamu nga Jacqueline Birungi ko obusinje bw'akyagala. Nakwedde yalangirirwa ng'omuwanguzi n'obululu 2,753 n'addirirwa Aida Nantaba n'obululu 1,600 olwo Jacqueline n'afuna obululu 15,709.